Bwana mukulu w'ekigo kya St. Bali ku Ddembe Buloba Parish Reverend Paul Semboga ng'ali wamu n'abakiise ku lukiiko olutesiteesi olw'emikolo egya ddina gye baatumye Yoyota Buloba egiriwo mu Desemba omwaka guno bakunze abakristo okubakwasizaako ku ddimu lye baliko ery'okuzimba ekizimbe omunaakolerwa emirimu wamu n'okusulwamu bafaatha. Okusookera ddala zaali mu miliyoni nga 6 ne zikyuka ne zidda mu kawumbi kamu mu miliyoni 2. Nenga bwe mmanyi nti omiwendo gy'ebintu gigenda gikyukakyuka. Bano basinzidde mu lukiiko lw'abannamawulire lwe bayise okwanja enteekateeka z'emikolo gino egiriyo nga 8 omwezi ogwa Desemba omwaka guno nga sipiika wa Paalamenti ya kuno Honorable Annetta Mong yasuubirwa okuba omugenyi omukulu. Nga 8 Desemba omwaka guno mu kifo kino kyennyini wano omuyambi wa bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Joseph Mpaje alambuludde ku byafaayo by'ekigo kino wamu n'embeera gye bayitamu mu kiseera kino n'asaba abakristo okubakwasizaako ku mulimu gwe baliko. Tukoowola Kereziya yonna asaasaanya yonna eyo mujje mutuyambe tufundikire kye twatandika. Amaanyi gatuyinze, twetaaga obuwagizi bwammwe, twetaaga amagezi, twetaaga ensimbi. Newe tugendedde okuyiwa slabu eya waggulu n'okukola beams ez'enjawulo omutayimba tubadde tugugula emitwalo 9,114. Ensawo ya sementi gye twatandika n'emitwalo 2,800 tugenza okumaliriza oba okukuba plasita nga tugigula emitwalo 3,3. Ye bwana mukulu Reverend Father Semboga agamba nti kibeetaagisa okumaliriza omulimu guno bafaatha basobole okufuna we basula oba mu kiseera kino basuze ate nga basula wala ng'asabye abakristo okubakwasizaako. Nkoowoola abakristo mwenna okutukwasizaako. Waliwo Father munnaffe yatusuza era akyatusuza essaawa eno naye ng'ate twagala omwaka guno tubeere nga tuyingira ekizimbe kino ennyumba y'abasaseredooti. Agamba nti mu kiseera kino ebisomesa byonna mu parish eno biri mu kuzimbibwa olw'omuwendo gw'abakristo ogweyongedde nga buli parish kati erimu abakristo abasoba mu 1,014 nga baagala omwaka guno gugenda okuggwako nga bafunye bafaatha be basulanga ne kereziya zizimbiddwa ng'asabye ab'omutima omulungi okubakwasizaako mu nsonga eno. Ebisomesa n'ebyo 8 ebikola parish yaffe ey'e Buloba. Buloba alimu abakristo bangiko ddala era twakamaliriza okubala abakristo. Era abakristo abakatoliki mu Buloba bawerera ddala 1,114. Agamba nti Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Semwogerere yali kulemberamu mmisa ku ddiini eno ng'omugenyi omukulu asuubirwa kuba sipiika Annetta Mong. Ssentebe w'olukiiko olutesiteesi lw'emikolo nga Enyumba ayogedde ku nsimbi ezeetaagisa n'enteekateeka yonna nga bw'eneetambula ng'asabye amakampuni ebitongole ebyenjawulo wamu n'abantu ssekinnoomu okubakwasizaako. Tusobola okuŋŋaanya ensimbi ezitakka wansi wa miliyoni 4 nga bwana mukulu bw'atutegeezezza omulimu gukyali munene nga bwe mugulaba. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.